tukwaniriza dakikemu bili oba tubulire enteekateeka exercise tambudde etya era banna OYAM basubire essaawa mmeka okumanya agenda okudda mu bigere by'omugenzi. Well, exercise etambudde bulungi kubanga twatandise omulimu guno makya ne tuweereza ebikozesebwa mu kulonda byatuuse buli wamu ebifo 167 byonna bironze. Nkuba yatonyeemu naye ne tugumiikiriza ne tukomawo ne tuddamu okulonda ne stations ezabadde n'okusoomooza twasanze za reporting ze oba balina incidences bonna twabakozeeko buli omu n'asobola okumaliriza okulonda. Polling stations zonna 167 zimaliriza okulonda era ebivuddemu bitandise okuba nga bitutuukako wano. Tuli mu kukola mugatte oluvannyuma lw'okufuna buli kimu kyonna byonna bituuse bimaze okutuuka wano tujja kuba nga tulangirira nga bakandidate bakoze mpozi n'omuwanguzi anakulembera bitundu nga bimeka ebituuse obolya mwaka tulina stations bye twakagatta nyinza okuba nga sitwa kikuwa kati naye byonna ebitundu 167 ezi polling stations emiruka gyonna gikomezaawo ebivudde mu kulonda. Nze saagala kuteebereza kuba kati bayinza okutuyita kati ne batugamba nti mujje naye nga tteeka lituwa essaawa 48 already kati saa 48 zatandise ku ssaawa 10 naye nga already tulaba ebintu byonna tubirina kutuwano so bakama baffe ab'ebyuma bakalimagezi babikolako era tujja kuba tubibatuusaako obutereevu ku Salt TV. Bwetyo tutambudde ne munnaffe Paul Bukenya emwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda akatudde mu studio munnaffe Rita Kamya atwale maaso n'omunnyo kusatu twagala okubaagaliza akaseera kalungi musule bulungi.